Mwebale kwekuumira ku mukutu Ugandan Lifestyle nze Morishid Segawa. Kati Parliament ey'11 erina ababaka abawerako. Era mubaka banene abawerako butereevu omukutu ogwa Daily Monitor gwageze maaso n'okubeera nga gufulumya ebiraga butya we bageze maaso n'okubeera nga bakolamu. Abakulembedde babatubuulidde n'abasibye ekkira ne bagana maaso n'okuba nga bafuluma. Kati kaakati njagala nkubuulire Ssemujju Nganda akiikirira abantu b'ekira ono nno yakulembedde ne kuddako abalala. Era mu balala abalala abageze maaso n'okuba nga bateekebwa kweno lisiti kuliko omubaka owa Nnyendo Mukungwe ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga, ne kubeerako omulala Medad Lubega Sseggona akali amaggwa, Joel Ssennyonyi Lope naye muganda wange kwali, n'aba NRM waliwo abaliko nga Sarah Opendi. Kati ensonga bwezityo wezigenda maaso n'okubeera nga zitambula, naye mu bino byonna ebisobodde okubeera nga bibaawo baneeno ababadde ku lisiti eno oba bateereddwa ku eno lisiti waliwo be bageze maaso n'okubeera nga boogera. Ku bano aboogedde kuliko omubaka Ssemujju Nganda oyo ayogedde. Kati nno ne Sseggona alina byageze maaso n'okubeera nga ayogera kossa Joel Ssennyonyi. Byonna kangende maaso n'okubeera nga mbikuteerayo omanye endowooza zaabwe kweno lisiti eyageze maaso n'okuba nga efuluma nga bivudde mu kunoonyereza bantu ki aboogedde emirundi egitakka wansi wa 15. Ani asinze ani akwebedde. Parliament tugiwa obudde, waayo obudde okunoonyereza oba abazungu kye bayita research, waayo obudde okutuula ne weetegereza ensonga. N'ekirabo ekigabwa Katonda buli muntu kyatasobola kwewa nti n'okumanya kyabwa Katonda, Katonda yakigaba, naye nga eky'obuntu kye tuyinza okugamba kwe kuwaayo obudde n'osoma ate n'obeera mukakkamu n'owuliriza ng'oli mwetegefu okuyiga. Twebaza Katonda atukumidde ku ntikko ebbanga lyonna emyaka 15 ng'okola bulungi n'osiimibwa abantu ne Katonda kyebazibwa. Abantu abalonda ababaka basinika mu Parliament bamanye nti babakwasiza buvunaanyizibwa bwabwe bajje babutuukirize ku lwabwe. Ababaka basinga abalondebwa bajja mu Parliament nga ekimuleeseeyo okufunayo omusaala nga n'ebikolebwayo tebimukwatako, tasoma, ne bw'asoma tabitegeera, ate nga n'abantu babamanyi bulungi kubanga balonda omuntu ku kyalo nti yasinga ekisa, yasinga okuba jambo, yasinga okubeera mu kuziika. Mu Parliament sirimbo nti musindise muziisa, wabasindike mu cemetery, wano basindikewo abantu abasobola okuteesa ensonga ezikyusa obulamu bwabwe. Wano waliwo budget, waliwo amateeka, waliwo goberera sene z'omusolo, ne wabaawo n'okwogera ensonga z'abantu. Bintu bina teriyo kintu kirala. Bayina obuvunaanyizibwa buli omu yeefuule nga kooki w'omupiira. Kooki w'omupiira ne bwe gwosinga okuwagira, nze ndi muwagizi wa Arsenal, ndi muwagizi wa Express, naye saasambako mu Express mupiira naye abazanyi ne babeeranga nga balwadde. Simulinga nga bakooki abagenda okulonda abazanyi abayingira mu kisaawe. Mu kisaawe mbeegayo temusindikayo bawagizi bajje batuwagirire nga tubeera ne mu Parliament nga tulire nga mulimu ababaka ba Parliament abatuwagira bw'oyogera ne bakuba mu ngalo ne bakwebaza. Musindikewo bantu basobola kutambuza nsonga zammwe, ensonga za Uganda. Nti ekizibu kye tusinga okubeera nakyo bwe bungi bw'ababaka. Yes, mulimu abamu ababaka nga ayinza okuba obanga atya okwogera kisoboka, naye nze kyemmanyi ku bakulembeze baffe abasinga obuzibu nti buli bwagezaako okuyimuka tabwebwa kakisa kubanga tuli bangi, kati aba ojja kutula butuuzi obeera ebigenda mu maaso, oba wakiri kansigale mu constituency ereza abantu eyo. Gino waliwo ababaka nga mutera muwulira mu Parliament naye nga ku ground abantu be abalimu, kati abamu basalawo ne bagamba nti mu Parliament chance eyogera ntono, kansigale mu bantu bange mpeereze. Kati n'ebigambo ebyo era wowuliriza obulungi, ye omubaka Ssemujju Nganda akubuulidde nti waliwo abajja okukuba mu ngalo balinga abawerekera obuwerekezi, ate ye Joel Ssennyonyi abadde nga bawolereza n'alaga nti ababaka bangi nnyo. Kale abamu bayimuka bagenda maaso n'okuba nga balondebwa tebafuna mukisa. Kitegeeza Parliament y'eggwanga erya Uganda mulimu ababaka bangi, jjukira baliyo mu 500 n'okudda waggulu. Kitegeeza buli omu tayinza kubeera ng'afuna omukisa ogwogera ne waaba alina kyeyandiyagadde okwogera. Kati abamu basalawo kusirika busirisi kuba amanya ne bwe naayimirira ekyamazima tebajja kunnonda. Byebyo ebigenda mu maaso. Nze Morishid Segawa, mwebale kwekuumirako.